Ejjoogo lya Muhoozi azeemu ate okulikozesa bw'avuddeyo n'alumba omu ku bakulu aba ggwanga lya Amerika era ng'ono ategeeza bamanyanga tebalina kye bamugamba. Baganda bange, mikwano gyange, ono n'ejjoogo lye ate agenda kuleetera kitaawe ebizibu ate ng'ebizibu bikyagendera baaso. Twongera obajjukiza ne bategeeza nti Muhoozi akoze ebintu bingi. Muhoozi akoze ebyobusiru bingi naye agenda kukola ensobi emu tijja baleka kye kimu ye ne kitaawe ne mutabani we n'abalala awo kafamire konna mujja laba nkasaanawo mpolampola neero nga lwa mwenge gwa mwana waabwe. Tewali kintu kimalamu maanyi nga ensobi ezikoleddwa ebikutuukako nga si nsobi eyo. Tewali kintu kireeta abantu kubeera bennyamivu ng'omuntu agenda n'akola ekintu ku lulwe naye nga kigenda akuafectinga abalala. Ekintu ekyo kimenya nnyo abantu bangi emitima, kimenya nnyo abantu bangi kibaggyemu amaanyi ekitwetera okwebuuza ebibuuzo bingi. Naye Katonda atalya nguzi, Katonda abeererawo abantu be era Katonda ateerabira ajja kutuuka awulirize bannayuganda naffe atuweeyo kyansi atuweeyo omukisa. Twongera bajjukiza baganda baffe, mikwano gyaffe ti mu kaseera nga buli kimu tukirabanga bwe kigenda mu maaso era nga bwe tukiraba tulina okukkiriza nti Katonda atuwa omununuzi omulungi agenda otwala eggwanga lyaffe mu maaso ate era agenda otukulembera obulungi. Kye tuyinza obbasaba n'obbategeeza nti ffe tubeere beeteefuteefu. Tubeere bweteefuteefu kyonna ekigenda okujja oba ekigenda otuuka tejja kuba nsobi yaffe, ejja kuba kwagala kwaffe ate kujja kuba kusalawo kwa Mukama Katonda. Mwe muleke agende mu maaso n'okwolesa obusiru n'okulaga nti be bali ku toopu, n'okwefuula nti be balina amagye, n'okwefuula nti be balina ekiddako kya bannayuganda ate n'ensi yonna. Ate twongera obbajjukiza nti n'okubajjukiza nti buli kimu ekikolebwa nga Muhoozi ajja kisasulira ku ye ne kitaawe wabula si mubala. Ffe weetuli n'ebikimu bwekiri ate ne Uganda ekyatambula ate era nga tusuubira nti olugendo lw'eggwanga lwe tutambula tetujja tutuuka tulina okukkiriza bewabuzzaawo naye eggwanga lyaffe lijja kukyuka. Muhoozi tetumuwa budde kubanga tali wase na budde nti bw'omala okusasula omukazi ewaabwe mubaamu omwana abeera otomatiki oba ogenda kumumusangamu oba bw'ogula ente otomatikale ebeeramu ekibumba. Kaakati ekitiibwa kiringanga nte kiringanga kibumba mu nte. Yisa bulungi abantu b'okulembera, tobafuga kulembera bakulembere. Ekitiibwa oba akataago k'ekitiibwa kagenda kubeeramu mu bukulembeze bwo, naye watali ekyo oba okamya ennume. Obeera okamya ennume. Kyogamba otiisatiisa kiti nti mugenda kumusaanyaawo, mugenda kuggyawo obulamu bwe. Ne Ssekimpi yasooka kubanyiiza gwe mwakuba amasasi, ne Kadirumuwaya yasooka kubakonjera bigambo gwe mwakuba amasasi, Sheikh Yunus Sentamu yasooka kubakonjera bigambo gwe mwakuba amasasi, Sheikh Kirya yasooka kubakonjera bigambo gwe mwakuba amasasi, Bayiga, Kiggundu bonna basooka kubajjonkera bigambo bye mwakuba amasasi. Bwe kibanga n'abasirika mubatta ate lwaki mulemesa aboogera nti mujja kufa mutaafuga emimwa gyammwe, nga n'abaali babunidde nga batuuka n'okuwunya obumwa ku bigenda mu maaso mu ggwanga nga tebabifulumya babunidde, mwabatta ne mubasaanyaawo. Ate ogamba kiti toyogera nti nja kutta, sookolage kiti toyogera nti nja kutta nga be wasooka okutta oleeta butambi mwe baakuvumira waakiri. Baseeyi mwabatta, nga n'abamu ensi yabategeera mumaze kubatta, kitegeeza tebalina kikyamu kyonna kye baali baboogeddeko. Ate ogamba ono nti sirika nja kutta, be wasooka okutta bo baali bakoze ki? Bo baali bayogedde ki? Oba bo baali bakugambye ki?
muleke okulowooza nti yemmwe bannannyini bulamu bwaffe era mulekeraawo okulowooza nti tuliwo lwa mmase yammwe. Katonda ye nannyini bulamu bwaffe era ffenna tutudde ku mmase ya Mukama Katonda so si eyammwe. Mulekeraawo okutiisatiisa bannansi ba Uganda era muba mwagala okulwanyisa bamwanayinki okuttanga bwe muba mwagala okulwanyisanga abamukwata mmundu okuttanga bamwanayinki mwe musooke mubeere ekyokulabirako. Balimu abalaga nti obuyinza si buweereza kyakulwanyisa ate gwe oyagala emmundu agikozese ng'obuweereza kubimusoomoza nga gwe obuyinza kubikusoomoza oba kubikulagiddwa okikozesa ng'ekyokulwanyisa. Lwaki bbe emmundu tebazikozese ng'ekyokulwanyisa ne bwe zinaaba ntalo za mmaka? Kubanga mutulaze nti alina obuyinza tasongwamu, alina obuyinza tawabulwa, ate ye alina emmundu nga gy'alaba ng'obuyinza bw'oyagala asongwemu, oyagala aleme kuwabulwa. Bano abantu be mwesembereza, bano abantu be mwekuŋŋaanyirizaako y'ensonga lwaki Uganda egudde mu nnyanga. Gavumenti entegeevu zikolera ku ideologies za opposition. Owa opposition bw'ayogera ku luguudo utateredde najja n'asimbamu ebitooke, gavumenti n'emanya nti kino kigisuula nejja n'etereeza oluguudo. Owa opposition we yeesiba ku kyeddagala n'okulabisa gavumenti nga bw'etagula eddagala mu ddwaliro, gavumenti n'emanya nti kino kinsuula n'egenda n'eteeka eddagala mu ddwaliro. Naye mmwe ayogera ku ddagala eritali mu ddwaliro gwe muwa ssente oluusi oba ne mumutta ate nga mukozeseza ssente nnyingi. Ssente zino ze musaasaanya okugula abalina kye bababanja oba abalina kye beemulugunya. Lwaki si ze mubeera mukozesa okukolanga ku nsonga zaabwe? Nga nange Masaba nsanso okukulaba Shirawa Bobby naawe. Zino ssente ze musaasaanya okutta ababagambako oba babalaga ebikyala oba okubagula abamu. Lwaki si ze muba mukozesa? Opposition ye yali badde endabirwamu gavumenti mweyina okweraba. Ne gavumenti bwe yakwata ba intellect abaagigambangako oba abaagiwabulanga yo neerowooza nti bawakanyampakanyi lwe lunaku gavumenti lwe yagwa. Kubanga osobola okuziboona omumwa ayogera ate n'abantu n'obatebenkeza emitima, naye bw'ona alema okukola ku nsonga y'abantu eno ate notta oyo abadde agyogerako, olowooza oba ogula buganzi oba ogula bukyayi. Essaawa eno bannayuganda oba bannansi ba ggwanga lya Uganda mubaguzizza bukyayi mitima gyabwe. Gavumenti eyo esobola okuswaza omwogezi yenna kyangu nnyo. Era nze singa mbeera pulezidenti nsobola okugamba nti nsobola okufuga paka wenkooyera. Kyangu nnyo. By the way, kyangu nnyo okufuga paka w'okooyera. Olaba bannayuganda mu bwavu obungi baali baakuleko bafuge paka w'okooyera. Kyagulanyi ye yajja ababuuse nti eggwanga livunda. Nze ndaba kyangu nnyo okufuga paka w'okooyera. Ono ali mu kuwakanya ono tomwesembereza na mwesembereza mbuka muyite nkole naye endowooza zinnungi sookungattako kyayogera ky'obeera okolako oba tomuswazizza obeera tomuswazizza. Toddamu kolokota gavumenti, va ku gavumenti, kasajja gwe bajja kuzikiza omumwa ogwo. Osobola okuzikiza omumwa gw'omuntu nga tomusse na kumutta. Bwemba njogera ku ddala etali mu ddwaliro kyali baddokka eriteekeyo. Bwemba njogera ku bikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga by'obeera okolako. Bwemba njogera ku bizibu ebiruma bannayuganda by'obeera otereeza. Naye mmwe temufokasinga ku bizibu wabula mufokasinga kuboogera ku bizibu. Ate nga kyali badde kyangu nnyo okufuga paka we mukooyera kubanga entebe eri emu ffenna tetuyinza gijaamu, ffenna tetuyinza gituulamu. Naye gwe weewunye entebe bw'ebeera eri emu lwaki olina miliyoni z'abannayuganda ezikujjonkera nti Uganda bw'ebeeramu abantu obukadde 5 ng'obukadde 49 nga bonna bugamba nti agende. Kubanga walemu okutegeera ebizibu byabwo. Ebizibu byabwo ate ababyogerako bw'oyagala okutta n'abamu obagula ate nga ebizibu bisigaddewo. Anajjanjaba olukusense ewaka alina kumanya weruva oba anajjanjaba diarrhea mu baana alina okumanya nti ava ku bukyafu, ava kulya ku buli kye basanze. Olina okumanya endwadde eno ekunyiizizza n'otuuka okutta agyogeddeko
n'otuuka okugula agyogeddeko ekosa kyenkana kyeri abantu. Lwaki si gy'oba ojjanjaba bonna abajjogerako n'obeera ng'obakutudde nga tobaguze ate nga tobasse naye ng'oswazizza baswazi. Kyangu nnyo okutuprovinga wrong. Mutuprovinge wrong. Kitiibwa avaayo n'ayogera ku basiraamu abawambibwa bate kuba okimanyi tolina ky'obeetaaza. Kitiibwa avaayo n'ayogera nti lwaki buli abasomesa eddiini abakuŋŋaanya abaana abato abo babeera babasomesa buyeekera. Tegeera nnono z'abano nti abaana babakuŋŋaanya okubasomesa eddiini. Tegeera ennono z'abano era omanyi bye beetaaga. Omanyi n'ebibanyiiza tebagenda kwagala kutuula mu ntebe yo. Bo bakayanira kimu ddembe lyabwe lwakuba nti kati tekikyasoboka. Obudde bannayuganda bwe baabawa okutereeza temukyasobola kutereeza kubanga mwafuuka akaakyama amamera. Akaakyama amamera ne boogezaako kagolola kamenye kabumenyesi. Gavumenti y'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni kakati yenna agezaako okugitereeza oba yenna agezaako okugigolola ebeera egenda kumenyeka bumenyesi. Mwafuuka akaakyama amamera kyova olaba bannansi baakoowa okubawandiikira amabaluwa agava mu ggeto oba agava eno wansi gajje mu ofiisezi zammwe kubanga tegaayanikuwanga. Kyebava beesitukiranga balowooza amabaluwa tegaatuukanga ate beesitukidde baleete ebizibu byabwe babyogerereko we muli ate mwagala kubanoonya kubasaanyaawo. Lwaki temwabawuliriza nga bakyabaweereza amabaluwa? Lwaki amabaluwa gaabwe tegaayanikulwanga? Lwaki bamaze kwesitula ate nga babagamba nti mufulume? Politics takyali mu kitiibwa. Politics yafuuka wa kuvuma. Politics yafuuka wa boozambe ye. Mwawo omwagaanya boozambe okuyingira. Olunaku lwe mwagaana okuweereza boozambe kubanga n'omusolo gwa boozambe mugulya n'obululu bwa boozambe mubwetaaga. Kakati ozambe bw'aba yeesitudde ddembe lye kubanga wagaana okumuwuliriza. Ozambe yali tayagala suuti yo, ozambe yali tayagala ntebe yo, ozambe yali tayagala ofiisi yo, ozambe yali tayagala ntambula yo, ozambe yali ayagala kimu service delivery. Naye lwaki amabaluwa ge tegaayanikulwanga? Mu mabaluwa g'okugaana okuwanikula kyova olaba leero yeesitukidde ajje yeeyanjiza ensonga. Kakati Muhoozi Kainerugaba ne kitaawo Uganda eyo musobola okuba nga mulowooza nti yammwe mu kaseera kano naye bangi abaali babaddeko bannannyini nsi. Gaddafi yaliko nnannyini nsi ng'era abaana be be balangira b'ensi. Yali tannayingira Kabuli oba yafa aziise nga bana ng'eyeeyita First Son bamutadde ku mpingu. Mobutu Sese Seko naye yali ateeseteeseko ku mutabani we yajoonyesa abantu nga n'abawala abakabasanyo yafa Mukenenya omwaka gumu ne kitaawe ne bawalabanya. Kitaawe bwe yafa baamusimba busimbi. Asadi muwozi w'e Siriya ne muwozi w'e Siriya baamukecuddeko omutwe baamusaanyizaawo. Kola byonna abantu naye teweerabira. Nga omukulu kwefu we yagamba nti gavumenti eyazikamu ku buyinza naye ne Allah ayazikamu ku buyinza. Naye olunaku lwali bukujjako ojja kulamulwa mu ngeri y'emu nga bw'obadde olamula ng'oli mu buyinza. Bw'obeera ne ssente n'oyisa bubi abantu oba omuntu yenna ojja kuyisibwa mu ngeri y'emu nga bw'obadde oyisa obubi be balina ssente. Obuyinza kyambalo bwambalo. Saagala kikwewaze kubanga essaawa yonna bakikwambulamu nga teweeyagalidde naye obwereere bwo bunaalabika butya nga bakwambuddeko ekyambalo kye bayita obuyinza. Si ggwe asoose okubeera n'obuyinza ate si ggwe asembyeyo okubeera n'obuyinza. Buli mukulembeze wa Africa ajja mu buyinza. Tewaliyo akola kujjako gavumenti neggwe webuze lwaki bazijjako. Basuba bwe beebaka basooka kuwuliriza information okuva mu ISO mu bitongole by'ebyokwerinda byonna naye era bawunzika babakutte offside nga babagjeeko
buli ajja asobola okweyita life president era alowooza nti obuyinza agenda kububeeramu paka waalikoyera naye weebuuze lwaki abo abanyweza ensala era bawunzika bamaamuddwako nti luno lugoye terulina kaddiira ku ggwe olwo lugoye terulina kaddiira ku ggwe era abo be lukaddiirako beewunzika bafudde mu nfa ekyasinza okubeera embi olugoye olwo okumanya luzibu nnyo okumanya lubi nnyo lwa ddembe nnyo nga ggwe alweyambudde era lwagala nnyo omuntu alweyambudde naye ggwe omuntu alulemeddemu ng'ate ogubya lugubye lwe lituuka okugamba nti nze njagala kwambalwa muntu mulala luli kusiiwa ng'olulimu ekisaanyi lujja kusiiwa ng'olulimu ekisaanyi kaakati nno wennaffe mmwe bannannyini buyinza mulinde akaseera ng'obudde tebukyali ku sayidi yammwe ate nga mu kaseera kano muyina obudde kambabuulire basajja mmwe bannayuganda be bantu abangu ab'okwerabira olaba mukyala Miriya Kaloobo teyagenda n'akiika embuga mu Lubiri e Mmengo naye nga ye yaligenza akiika embuga mu Lubiri e Mmengo ku bba bye yakola Obuganda babyerabira bisobola okuba nga bakyabijjukira naye bannayuganda batamangwa ekintu bannayuganda bakyabawadde obudde mwetereeze basajja mmwe mweyambuleko olugoye lwe bayita obuyinza nga tebunnabasiiwa naye ekiseera kirituuka nga mwagala mweyambuleko obwo obuyinza naye ng'obuyinza bwagala kusooka kumala kuba okyayo kya sinakindi kumala kubatuga mukimanye nti mwabukozesa bubi nti n'omuzinyi omulungi annyuka ava mu ddiiro n'omulimi omulungi annyuka tasiiba ku lubimbi era tasulawa ku lubimbi kakati mmwe mulowooze nti mu kaseera kano yemmwe bannannyini nsi mulowooze mu kaseera kano mwe mu owuninga obulamu bwaffe era mulowooze nti mu kaseera kano tuyimiriddewo ku lwa mase yammwe naye mulinde akaseera ng'ensi n'obudde tebikyali ku sayidi yammwe akaseera ako kalibeera kazibu nnyo kalibeera kantiisa nnyo ku ludda lwammwe Moses Bijirwa muntagingire ntagingirako ku Moses Bijirwa nsanso okukula Mario muntagingireko kwono w'amannyo g'enjiri Moses Bijirwa Moses Bijirwa yagenze n'akola statement n'agamba nti atidde nnyo kubanga kyalaba mu opposition bwe kinaagenda bwe kiti okumala akabanga opposition eyinza obutaweza yadde ababaka 10 mu parliament omujjega ye eva ateekera kubeera ku opposition tapulaninga ko kugenda mu buyinza era n'enteekateeka ze za opposition era n'okulwana kwe alwanirira opposition tebagiteekera nkiddamu opposition tebagiteekera era okwegatta kwaffe mu kaseera kano si kyekikulu ekisinga okubeera ekikulu mu kaseera kano kukkaanya kumanya ki kye tulwanyisa ki kye twagala naani gwe tulwanyisa ekiseera kino si kyakuweza muwendo ekiseera kino si kyakubeera bumu wabula ekiseera kino kyakukkaanya kubanga ne bwe tunaabeera obumu naye nga tuli mu kukwata makubo ga njawulo era tujja kutuuka tetuli bumu kyetwetaaga mu kiseera kino kyakukkaanya na kumanya mulabe waffe yani na ki kye twagala n'ebigendererwa byaffe byebiriwa so si kukuŋŋaana okukuŋŋaana kibanga omusiraamu lwayaziina olw'okuba ye ayagala kuyimirizaawo swala n'agamba oba omuli mutamiivu oba oli mutemi wa mbizi yingira mu muzikiti osaale nze njagala kuyimirizaawo swala nedda esswala entuufu eyimirizibwawo nga mu jjama newe wabanga imaamu emabega aliyo n'omuntu omu eyo yesswala so si kuyimirira mu lukulumulu lw'abantu olw'okuba gweyagala kusaaza abatafunye wuzu era abatali basiraamu nga bazze bawunya n'omwenge nga bava na kutema mbizi ekigendererwa ky'esswala obeera tokituukiriza oba obukulu bw'esswala obeera tobutuukiriza obukulu bw'esswala si bantu bangi kusaala wabula yo
kuyimirirawo Bilali Kastamalo kwazina ne bwaba n'omuntu omu muswala eswala esobola okuyimirirawo kye twetaaga bijirwa mu kiseera kino si babaka ba parliament 100 twetaaga buyinza kubanga ne bwofuna majority mu parliament nga gyoteseza ne Museveni eddiru ya mwasobola okugikuwa azironga asobola okugikontrolinga kubanga kimwanguyira okukontrolinga majority eyo okusinga okurikavalinga entebe ye era ye Museveni bw'aba ayagala atumma ababaka bonna nga bw'ogambye tanti yasalawo omuwendo gw'ababaka gw'onaafuna bw'aba ayagala atumma ababaka bonna babeere ba NRM atuwa ekintu kimu entebe y'eggwanga eyo kubanga palamenti okudobonkanya eggwanga kisinziirira kwono Museveni eyagiwa amaanyi ageegabira ssente era yafuula ebyobufuzi omulimu nga tonnajjawo Museveni ne bw'onaaba n'ababaka 5 tebagenda kukugasa Moses Bijirwa ne bw'onaabeera n'ababaka 5 nga Museveni yakyatudde ku driving seat tebagenda kukugasa gwe bwe kibanga ekigendererwa kyo kyakubeera na muwendo gw'ababaka bangi mu palamenti kyokka nga ne bwe gubayo abantu basigala bafe mulago nupu twatwala ababaka abasoba mu 6 abakunukkiriza 6 golowooza nti abantu emulago tebafa eddagala lyafuuka erigendayo enguudo zaakolebwa enguzi yaggwawo nga ne mubamu twatwala waliwo abali enguzi byonna ebyali bikonzi by'eggwanga era bisigala bikyaliwo mu bufunze kye twetaaga si majority eyo majority ebeera ya formality ebeera ya butaliimu ng'okyali wansi w'obukulembeze bw'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni soko jeo Museveni ebirala bijja kwetereza byokka naye ne bw'onoofuna ababaka 5 oba ebitundu 99 ku buli 10 nga Museveni omulekedde kimu mu palamenti kino 99 asobola kikontrolinga nkulayirira bw'aba akyalina obuyinza entebe ng'akyagikutte ng'akyasula ntebe eyo palamenti nakasero nyangu nnyo ya controllinga as long as alina obuyinza so munnaffe mu kiseera kino ffe kyetwetaaga si kyatya okwegatta n'abye n'Aisha Kabanda abyogerako Aisha Kabanda kyetwetaaga mu kiseera kino si kwegatta ffe twegattagatta dda n'okubikoowa ne tubikoowa twegattagatta dda naye olaba n'abafumbo okwegatta bakufunira pulaani ne bakuteekamu family planning lwaki mmwe bannabyabufuzi abaagala okukulembera eggwanga mwagala kukoma bukomi kwegatta okutaliiko planning bwazironga azi muntu politics is about numbers ekiyenje ekiku bakirumira mpi 2 bonna bajje azironga azi tuweza numbers nedda ekigendererwa kyaffe si kya masses ekigendererwa kyaffe si kya numbers ne bwe tuba babiri fekka nga ffe tusigadde oba Kyagulanyi ne bwalisigala bw'omu mu nuupu ekigendererwa kyaffe nga tekinnavaawo tulisigala tuli mabega we paka ng'ekigendererwa kyaffe kiggusiddwa kakati mmwe ababeerawo nga muteekerateekera opposition y'enkyawulira omusajja era 2026 ye ateekerateekera opposition mu bufunze nti kakati Bujirwa byonna byakola apulaninga kulwa opposition kyekikupulanningisa kulwa opposition ate nga waliwo omulyango ogusobola okufuluma ogenda ebweru kubanga opposition kitegeeza busibe opposition bw'eba etegeeza busibe lwaki gwe pulaani zo zikubira kkomera time egenda kutuuka bwe mba n'abasibe abangi nga ndya kawunga k'ababosi bwe mba